Kakati oyina kukizaayo mabega. Embiranyi wakati wa Rwanda ne South Africa tetandikidde ku mulembe gwa Cyril Ramaphosa. Okay. Embiranyi eno kati etutte emyaka egisoba mu 10. Kakati ndoze ekiseera kitulimu oyinza kukiyita kyantiko. Bitandikira mabegeri ojjukira nti gavumenti y'e Rwanda bw'etabuka n'abamu ku basirikale baayo ab'amaanyi omuli Colonel Patrick Karegeya yaliko Ssaabakessi w'e Rwanda, Lieutenant General Kayumba Nyamwasa eyaliko omuduumizi w'eggye ly'e Rwanda n'abalala baddukira mu ggwanga erya South Africa. Ekitaasanyusa Rwanda kuba Rwanda yali ebatwala ng'abakulembeze b'ebibiina by'abayeekera mu bufunze abasekeeterera Rwanda. Kati gwe obabudamya otya? South Africa nebalemera mu kubabudamya. Ekyaddako kwali kutemulwa kwa Karegeya. Karegeya bw'atemulwa South Africa n'ekiteeka ku gavumenti y'e Rwanda nti ekirinamu omukono. Oba oli awo Kayumba Nyamwasa ne bamwegezaamu era South Africa. Era South Africa egamba be yakwata nga basibuka Rwanda era n'ekiteeka ku gavumenti y'e Rwanda. Ensonga eyo yatabula enkolagana wakati w'amawanga ag'abiri. Era n'okutuusa kati enkolagana yaabwe si ennungi wakati wa Rwanda ne South Africa. Kakati ekisembyeyo okwongera okubatabula lwe lutalo mu Congo. Jjukira DRC eteetera nnyo ne banne waayo abasadaka. Kakati mu ntalo zino zeri mu kuttunkaane mu 23 nabali aba CNDP abasookawo abazaala bano mu ntalo ezo yeeyambisa abasadaka nga mwamuli aba South Africa. Era 2012 nga bafumoola M23 amagye ga South Africa gaali ga nkizo mu bulumbaganyi obwo. So embiranyi yaabwe evudde mabega. Waaliwo kaweefube 2018 owogezaako okuzzaawo enkolagana eya nnamadala wakati w'amawanga gano abiri. Era abakulembeze abo basinkana n'okusisinkana. President Ramaphosa ne President Kagame n'okusinkana basinkana. Naye temunnavaamu kirungi nnyo kizaawo nkolagana ya nnamadala yaliwo mu biseera ebyayita wakati w'amawanga gano abiri. Kati ekisembyeyo ye South Africa okufiirwa abasirikale mu bulumbaganyi buno obusembyeyo mu 23 ng'ewamba ekibuga Goma. South Africa ekiteeka ku M23 era bw'ekiteeka ku M23 eba ekitadde ne ku ggwanga lyaki erya Rwanda. Kakati Rwanda kyetakkiriza. Mu kwagala okukakkanya obunkenke buno Ramaphosa ne President Kagame baayogedde ku lukomo lw'essimu. Naye bwe baamaze okwogera tebaafulumeza kiwandiiko kyawamu kibatera okuyita joint statement. Kyekiwandiiko ekitera okufulumizibwa abakulembeze b'amawanga. Bwe mubaddeko mu nsisinkano ekigendererwa kwewala kati kye twogerako. Nti ekiwandiiko kibe kyamu buli omu akisome mwagaye nti byebyo bye tukkaanyizaako. Kati olw'ebbulwa ly'ekiwandiiko ekyekika ekyo e South Africa aboogezi ba gavumenti ne Ramaphosa kennyini ng'agenze ku mutimbagano bye yayogedde tebyasanyudde President Kagame era agamba si bituufu. Era ye olw'okuba byamunyizizza nnyo yavudde ne mu mbeera. Bw'olaba ebigambo ebiri mu kiwandiiko kyampuliriza njagala nkugira ebimu ku bigambo ebyo bukolokolo kubanga biri ku mutimbagano ku kibanja kye ekya Twitter. President Kagame yagamba nti I held 2 conversations this week with President Ramaphosa on the situation in Eastern DRC, including earlier today. What has been said about these conversations in the media by South African officials and President Ramaphosa himself contains a lot of distortion, deliberate attacks, and even lies. Lupacho yate luga nti sebo nafe tudise sebo lupasi jakola anso. President Kagame kyagamba wano nti kituufu yayogedde ne Ramaphosa emirundi ebiri wiiki eno
era nani ekimwenyamiza nti byarabe bifulumira mawulire ge South Africa ne President Ramaphosa kenyini byatadde ku mutimbagano kubanga obubaka buno President Kagame abuyunze butereevu ku bwa Ramaphosa kwegamba mwana kudde butereevu ng'ayita ku mukutu gwa X tatajja kugamba nti teyabirabye President Ramaphosa mwana kula butereevu. In fact ye gwabadde ayanukula niyo olw'okuba eno public sphere buli omu abiraba ffenna ne tubiraba naye gwabadde ayanukula nanga nti ekimwenyamiza nti ebyogerwa Ramaphosa ne mu mawulire South Africa mulimu okuvoola the liberator tax, mulimu okukyusakyusa ebintu nga bwe byabadde naye nawunzikaga nti mulimu n'ebirimbo byennyini. Kati ebigambo eby'ekika ekyo oli bw'aba abikozesa ku mukulembeze munne mu diplomasi omanya nti yanyiigidde ddala simusanyufu n'akamu. Nanga nti if words can change so much from a conversation to a public statement, it says a lot about how these very important issues are being managed. Ebigambo bisobola okukyukakyuka bwe biti kikulaga okusomoozebwa okuliwo mu kugonjoola ensonga eziri mu ddiiro olwaleero. Naga nti few important clarifications for the record. Waliwo bye twetaaga okusooka okutereeza ayanukula byalabye mawulire ge South Africa ne mu kiwandiiko kya Ramaphosa. Ekisooka naga nti the Rwanda Defense Force is an army, not a militia. Amawulire agamu gabadde gawandika ku ggye lya Rwanda nga gabenya kabukwata mundu ekyo agamba kasooka akitangaaza akitereeza. Ekiddako naga nti SAMI DRC is not a peacekeeping force and it has no place in this situation. It was authorized by SADC as a belligerent force engaging in offensive combat operations to help the DRC government fight against its own people, working alongside genocidal armed groups like FDLR, which target Rwanda while also threatening to take the war to Rwanda itself. Kati wanabadde yanukula Ramaphosa yennyini kubanga mu kiwandiiko ki SAMI DRC ly'eggye lyateekebwawo SADC mukago gwa SADC okutebenkeza emirembe mu ggwanga lino erya Congo. Kati era abasirikale ba South Africa omwo mwe bayitira tebajja ku lwabwe nga ba South Africa okujja mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Kakati je awakanya ekya Ramaphosa ga nti eggye eryo omuli amagye ga South Africa mbuli ajja kuuma mirembe agamba ekyo si kituufu. Naga nti eggye lya SADC alitwalanga bamukwata mundu abeereeta okuyambako gavumenti ya DRC okulwanyisa bannansi baayo. Okay. 88.8 CBS FM.